po jako akawuwo. Abantu bakatika mu South mwena babeerabira teri wadde yafuna omutwalo gwa nabbanja. Oluvannyuma lwa kkooti okutandika okuwulira emisango egyekuusa kulonda abantu bangi abaloopa emisango gyabwe mu makooti ag'enjawulo nga munono mwe muli ne Patrica magara muna NRM yali yeesimbyewo okuky'omubaka ow'ekatika mu South ngono yaloopa muna NUP Hassan Kirumira ku byekuusa kugulirira abalonzi. Leero tubadde wano ku schedulinga election petition ya omukyala Magara Patricia ne omwami Kirumira Hassan na Electoral Commission. Na ye wabaddewo petition endala, petition number 11 of 2021 bagambye nti baziconsolidating. Mu kuwulira omusango guno munnamateeka wa Magala Julius Turinawe okuva mu Turinawe and Company Advocate agamba nti kkooti ekkiriza okugatta emisango ebiri gyonna okugiwuliriza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja nga ku misango gino kwe kuli ogwaloopebwa omubaka Kirumira n'ogwo ogwaloopebwa akakiiko k'ebyokulonda. Bazigatte wamu. Leero ekibaddewo kkooti petitions ezo zigasse wamu kubanga eri ebaddewo omulamuzi omulala nene ebaddewo omulamuzi omulala kati kijja kutwanguyira ne kkooti petitions ezo kuzisalamu omulundi gumu kubanga petitions zombi zibadde ziva mu constituency emu eya Katika mu South Eruwero. Kati omulamuzi omu yagenda kuziwulira. Munnamateeka Turinawe era agamba nti n'ekirala basabye okwongera ku bujulizi ku mpaayeba yaabwe kkooti kikkiriza era agamba nti we banaddira ng'ennaku z'omwezi 3 bagenda kuba bongedde ku bujulizi bwabwe. Oba witnesses abetutaafuna luli naye kati tubafunye era twagala obujulizi bwabo nabo bubeere ku kkooti bubeere ku rekodi ya kkooti nabwe buwulire kubanga kkooti okusalamu omusango obulungi erina okuwuliriza evidence yonna mu buramburufuku. Omubaka wa Katika mu North Dennis Sekabira nga naye munna NUP agamba nti ebisinga byonna ebyaloopebwa munnaabwe Kirumira temuli nsa era wano wasabidde bannakatika mu South okubeera abagumu. Ekitwewuunyisizza olwaleero balooya ba Honorable Hassan Kirumira lukalidde bazze bamalirivu nga baagala omusango gugende mu maaso. Saidi yawaaba neteekayo okusaba njanedda bannange twaloopa bubi tusaba mutukkirize tuddemu tukole ki tuloope kyendowooza nti balaze nti tebalina musango naye omuntu akusinga mu kibira ne bwe mudde waka era abakusinga kale njagala okugumya bannayuganda mwenna naddala abantu bakatika mu South ensonga enereme kubeera liikiriza ensonga egenda kuggwa. Ono era awadde bannamateeka bamagala amagezi okwesonyiwa omusango kubanga nti tebalina nsonga yonna eyinza kumatiza. Tusuubira nti okuddamu kwa Lwakutaano naye okuddamu beera bayinza okujja ng'era tebeetegese ne basaba baddemu baloope buto kubanga bayina emyezi 3 okuloopa oluvannyuma lwa gazeeti okufuluma. Kale obudde baba babukozesa ne buba nti bubamaze ennaku 9 kakati ate bazzeemu oluvannyuma lw'emyezi 6 kuba twalonda mu mwezi gwa January nga 14 omuntu bwayagaladdemu aloope mu gw'omunaana nti saaloopa bulungi ndowooza nti bandibadde actually nabagezi ne bamanya nti mu musango President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yateeka mu kkooti yasaba kkooti emukkiriza ayongereko obujulizi kkooti negamba nti awo budde obuloopera wamu bwaggwako ndowooza bannamateeka tebagasoma tebalina budde era ekyo tekibakolera tekibayamba. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bawedde tunoonyera ebintu bye tusala tulyeko ewaffe bano tebalina nsonga yonna gye bagamba kkooti.